Amooti. Yes, how are you doing, baby? I'm good. Oluzungu baluke. Ate kati manye kati mtandisido nebe bitraininga. Kishiti. Olusobola okwogera oluzungu olwerabira. Somamu. Abantu soko bakubira line yawe ez'oluzungu ne wezibangeza. Yes, how are you doing, guys? Thank you for supporting Amooti, and please keep it up. We're still giving him more. Lwamunda nnyo olwo. Bale kwagira Amooti. Temuzikiza mugende mu maaso. Iwawo line. Line says, by the way, don't forget, on December 13th, I'm celebrating 25 years in comedy. That means 25 years comedy has existed in Uganda. Yeah. You get a point? Abanajja bajja kiwulira kuba abasho oluzungu si lwali. Abanajja togenda kubaayo. Nenda kubaayo. Be there. Batestes. Have fun. Yadobadde tewampise neeyise. Gwe mu batestes. Bitambula biti. Si bibi, bitambula bulungi. Comedy biri bitya? Mu comedy bitambula slow but sure. Abaana abayingidde comedy abapya bali batya gwe nga ticho balabu. Nnyo nti kati kubanga luli abaana baliyo kuvadde abaana balina comedy baliyo. Bangi naye nga tebalina exposure. Nga tebalina wombalabira naye nga eyo mu byalo bagamba nti bannange ne bwe bokozeyo show eyo mu byalo edda nga bagamba tewaliwo omwana kutinayo no Amooti yandibadde ajoininga amalula ne mukola naye comedy. Naye kati waliwo social media simanyi TikTok, WhatsApp, Facebook, Twitter. Abaana basobola okuexpressingirako talenti zaabwe. Owangalidde kaviiri ako. Kabbeeyi kyebulaanako kenyini ate trademark ya Amooti. Kali mu sente. Amooti style. Wali mulala agirina mu kampani. Bameka. Kabbeeyi. Kali mu sente nga mmeka. Gravities. Kitegeeza omutwe mulamba. Kamotoka ka muntu. Line bbiri zigula. Ziri muno nzisaze lubusaze luno. Tonyize. Ate abanyize bajja kunyiiga naye ensi. Ndamushe kyagwa ku gravity wakiraba. Kyagwa ku gravity ebintu ebivulu bibeera naye abanga zaala. Waliwo oluusi lwebigaana ebitambula obulungi. Oluusi kubanga waliwo emabegako eyedda twateekekako show. Abantu bateekeka show bangi tuwaza Easter. Nkuba neetonnya okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'olweggulo. Mwafunayo yadde omulema. Kyegambye nti abantu tebajja. Buli omu yasalwa ku lunaku olwo. Omukyala omu yali alina n'omuyimbi gwategese okuva e Bulaaya. Kimanyi omukyala alima namakulu ajjukira omuntu yali ategese alina omuyimbi gwe yali aleese okuva e Bulaaya ng'ataddemu alangidde eddala ebbanga ddene enkuba n'etonnya nga bwe ngambye okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka 11 ez'olweggulo. Ate abantu tebazze era obeera waawo okuva ennyo ng'olinda abantu bajje nga we muli abamu bateekeka shows naye nga bamanerenda we babeera waawo naye nga tosobola kumanya nti manerenda nga manerenda yasoose ne mu kikawunti eyo gye basolooleza ssente. Kati gwe batomanyi ne manerenda olaba naye ng'ali awo nakitegeera ate batakuwa bbanga limala. Amooti comedy wamuyingira ddi? Comedy namuyingira nakava mu lubuto. Niko kuba comedian. Then otandika omukolamu ssente. Kati awo naawo nakyo kirala. Olina emyaka emeka egy'obukulu? Ndi machuwa kubanga abantu bagamba nti ndi myaka 25 tebakikiriza, bagamba nti ndi mu 6 nawo tebakkiriza. So ina bagamba nti ndiki? Ndi machuwa. Ngakeera ku makya n'agamba Amooti biki byafunye mu comedy oyinza mugamba? Byenfunye bingi, emikwano n'ebyennina byonna. Emikwano byennyina byonna byensobodde okufuna mu comedy. Kikulu nnyo ekyo naddala emikwano kuba bw'oba n'emikwano buli kimu kyanguwa. Buli kimu kyangu. Nandikutegeeredde wa singa teyali ati ono nonnoonya nonga Amooti kyokka ojja omupeyo omutuunyu tuwayeemu. Amooti nga tuggyeko ebyo guule ono mukwano gwo. Ani? Guule. Guule? Guule yani? Ye Grace Khan. Gamuta Guule. Grace Khan. Grace Khan is my friend. Nnyo kakwano kange nyakaana ako. She's a musician. Next studio nyini yali azzeeko ku Nyumirwa production n'alambula n'alaba bye tukola era n'agamba nti one day one time I'm going to come
I do a collab with you Amooti omubalanguzi kati naye ejja kufuluma olulimba mujja dduwulira Grace Khan n'Amooti omubalanguzi. Bizibu ebimutuuseeko ennaku zino obitegedde? Grace Khan azaatuba n'ebizibu bingi ebyoyo omulenzi okumugira nga tamufaako omuyimbi alina akabebi ke ng'agamba tebakafaako n'akatwale wa mukyala Pastor Bujingo era kati ndooza be bakalabirira n'asigala ye ng'atoba n'omubali gwe. Abakazi mwogera bye mwagadde byonna ebituufu n'ebitali bituufu. But time is the best answer tukiwa obudde. Kuba obusobola gamba nti omwana w'ono omulwadde omusujja malaria n'amutwala n'amukebera nga malaria taliimu naye ng'oli ayogeza busungu. Kati jangu you come to me stupid. Sina gwe ntya mu Uganda wano, come to me. Baba wange gwe mbadde n'ensiga bw'oba wantwala wa mukyala Makula nga yentuuka omwana wange abeeyo, it is okay abeeyo. It is okay. It is okay, very okay. Siri mulema mikono giraba gikola. Webale nnyo kuntwalayo nene maama yakusaba nti ojjo nnoonye. Bwe wannoonya nakuwa ekitiibwa era ninzija ne tugenda ffenna byonna bwe wakola byali birungi nnyo. By that time nali mu depression neyanzeeka toddangamu era nsaba omwana wange kyenjagala omenyewo kimu njagala mwana wange bamukebere mu kamera balabe abasaagala teekawo njagala government munyambe omwana wange bamukebere mu byuma bamuteekeyo bamukebere bw'aba alina siriimu bakigamba abantu waba omwana wange mulamu ng'oyo omukazi bwe yayogedde bw'aba mulamu then nakyo bakigikiralinge mbadde nkisaba busabe.